Nakoye ekintu kye bayita users okunkozesa si kyagala ekintu ekyo. Nembayira w'emibiri simanyi nayombye ne big eye simanyi nayombye simanyi ne Sala Joy. Nembayira w'emibiri nno nga buli omu alaba buli omu abaalaba. Baby Ferrari nenzija munange Baby Ferrari nayiwawo omubiri. Musimanyi bantu alaka abaana Baby Ferrari nenjuwawo omubiri. Tukyali ku kigula lugi video tenatekola ki kutandika. Nkoye ekintu kyakamanyiro n'ekintu ky'okumpisaamu amaaso. Nenjirawo buli omu omubiri. Bantu alaka abaana Baby Ferrari olyawo edimesa yanvuma gundi anvuma lwitaka gwandi bubi nenjiwawo omubiri. Nze bina abantu abagoberera live videos babimanyi. I'm just there in the middle. Kutte ekkubo lyange ngenze Uganda. Negendedde Uganda. Fudde bulungi sebo baguliridde omucuba anvume. Omucuba anvuma bwawunzika bwagamba nti Tony Zella yabadde asasula bwe kimu. Nze Baby Ferrari. Baby Ferrari. Omusajja yasituka wano netwala teri wadde na muntu yenna yansasulira kintu wadde neki. Ata naye mukugenda kwange okweyugana kubanga teri yali akimanyi kubanga teri yali ayagala. Mbayiriddewo omubiri. Naye abantu bazze wano bankalakase. Abantu ne banvuma. Nkola ki? Kati mwatandise mwagala kunkyakalanya na mikwano gyange. Which is okay. Naye ekyo just kyekwaso. Abantu balina ebizibu byabwe. Engeri gyembeera ku Real Life mwira munnange. Era mbanyina okubabuulira. Banguliridde abayaayi. Babanywesezza enjayi. Mbalabisizza. Nkoze buli kimu. Baby Ferrari I always win. Muguliridde abayaayi bampayiriza. Bakoze buli kimu. Mubagulidde enjayi. Mubagulidde omwenge. At the end of the day, oyo abeera ku live munange nakwata omuti nanywa simanyi nanywa ina kamindi kanywa kazungu ebyo tetubikola ffe tuli ba intellectual ne munzika nga mukutte enjayi ne mujeegaana ne babagamba nti munange mugambe nti munange Snapchat. Jukira abantu aba babagamba bembadde nwana nabo entalo zaabwe. Njagala tutambule mpola tukyali ku kigula lugi. Nti nedda mugambe kati bwoti weegaana enjayi. Kati gwe wasigadde Uganda nange bakulese bo bagenze mu America. Richie takyasoboka. Kwata ku mikwano gye. Mikwano gyange abamu bonna basirise busirisi. Nja kubaleka babakalakati. Ne Richie banvuma dda buli kimu. Teri kipya kye basobola kunvuma. Teri muntu kyasobola kunvuma. Teri muntu kyasobola kuŋŋamba. Because ni mukozi wa live mmanyi buli kimu. Ne babagamba yeta kyasoboka. Kati mutandika okulumba abantu abalala. Omuntu abadde supporting olutalo mbanedda Richie bwatuuka e Uganda. Bwe nali naawe tala kaludina Tony Zella alina kye yatusasulira anti kibaagala ekankibawo. It's the battle of the champions. Alina kye yali atusasulidde mbo bamusimanya atugulidde gundi drink. This is being not recognized lwe lutalo.
nabagamba olutalo nkyali ku kiggula luggi olutalo waliwo aluvujjirira tera Richie yajja wano talina sente nga nze ngenda nkyeyuganda nga sirina sente mugenda kukoma nno kunze akakamanyiro kamu nabagambye tulina open roof kabikkuse talina sente talina how tuuka e Uganda nesulira nze mu apartment yange kululunga era buli omu wamanyi kululu Donzera naye alina gy'asula yankubira nkyalina Masaka nemugamba nze ndi Masaka. This is reality, bino tibya sympathy. Tujja kwogera buli omu ayogere kubanga mwagala mwe mwamanyira ebintu bya drama buli omu amuve Uganda walina okubanga baboogerako ebyo si bintu byange. Richie oliwo ne muganzi ndi Masaka munange naye nzija nyingira Kampala eno bagiyita open roof kabikkuse. Zebe bintu bya sibimanyi ebyo mubeeramu simanyi navudde eri simanyi nawembye n'ekibedi ate kati navudde eri nawembye n'eggundi nze ebyo sibimanyi. Zinagendanga tourist bwago ayetutte bwago sirinaako mbu ate simanyi mama Kaliro simanyi yangulidde tiketi simanyi mbu Juliet Zaweri mikwano gyange neteri wadde n'omu yali amanyi nti ngenda Kyaddondo. Video erabika enaatera okutandika. Kubira oliwa munaye tutuuse naye munaye ngenda abakyali bange abali close Kemuswaga tugenze wa Jefu tunyeddemu munange janguko wa ekizo sizimanyi nakatuuka Kyaddondo tugenze Kyaddondo tutuuse Kyaddondo tuyingidde ekizo tunywedde ngera bwomanyira abantu banywani ba meetinga ze meeting ako sijja genda kundi eri way forward buli omu amanyi history wange ne Zella era tukwatagana tutya anti mwadi mwagala gundi facts buli omu kyabadde ayagala kubanga era buli kyekibaddengawo ja Richie munange teyasasula yanywa simanyi omwenge simanyi gwa milioni meka sisobola buli omu ayagala mazima munange nsinkanye Zella ati nze nza okunywa omwenge gwa milioni niye nza n'okugiweza milioni ndozira olaba naye agambye kyabadde alindirira of course because this is all about baby Ferrari. Tunywedde buli omu asiibudde munne buli omu agenze Zella agenze ewuwe gy'asula nange nengenda ewange nange gyensula sawa 6 Richie oliwa munange nze mbeera eno gundi wali badde ojja ku apartment nonkyalirako kola olunaku lwe nagenda n'okulaba jjajja nengenda nendaba jjajja wali naye nakava eri mu kyalo ekiro ekyo kyennyini kye nagenda awutu kati deni enkeera nyina okulaba jjajja njagala mbimaliriza ebintu byange nga bwe najjiza okulaba ebintu byange era nalaba n'ettone netugenda n'ettone ewa Zella emunyonyo nenkwata emmotoka nengivuga nalina akamotoka kakadde ng'era omuntu yali mu city nenduuka nkavuga ndagirira bulungi nandagirira nga nereri bantu nayankubira watuuse oliwa ki oliwa nemulagira nemugamba jangu wano ewa Zella netuyingira emunyonyo Nituuka ewa Zella era natwaniza bulungi natugulira ekyemisana nakamalawo lunaku lumu mu kibuga wakati
ntuli emmere ne tunyumirwa. Doni nga bw'omumanyira ebintu bye mukazi musanyufu ayogera tewali ne mugamba njagala nokola ku baana manjagala nnyo bulira nzijukiza muwala wange anjagala ko nagamba abaana bagenda kujja ntubeera waawo nembeerawo nno ddala nkirinze ne badde tubeera waawo jebbi avudde eri mu kisenge ntunyumyako ne jebbi awo nenywamu awo ne katasika abaana ne bajjaawo after some time era nenjogera n'abaana kuba kyali kisinga obukulu njagala nnyo batooto era ne mugamba nzijja nokulaba era bwe natuuka awo namugamba abaana nga tebaliyo nanga bagenda kujja ne mugamba kati time etuuse nga ne Tone waali n'asanyuka nanyo ne mugamba olaba Tone nno yatereera nno nakamujja mu lihabu n'okumubuulirira yatunyumyanga babadde nange nze Kyaddondo sikikkiriza jjukira naakamala ennaku nga 3 ndi mu Afirika oba tobikkiriza oli mu Afirika toli mu Afirika oli mu Afirika mbwete ne mugamba nno genda sabula akagaali kamotoka kakyali wange muwala mukwano gwange one of my best friends nvuga kamotoka mwana limu ne kyali wange omulala akola atirukola atiwaka waliyo life ne Tone kati nga ne Tone ne muvimbisizaamu ne mugamba nno Tone nno olabye oyina nno okutereera nno toddamu kukola ki kuvaako tugenda ekiro ekyo of course ebintu by'Ekyaddondo mubimanyi buli omu alina ogenda out ekiro ekyo era nga tulina ogenda out Donzira ajja n'eggaali ye n'emmotoka alina naye bakyaliibe alina eggaali oba gye bayita eggaali ngaawo n'agamba nti nina gundi no. I think it was Sunday. Ningamba Doni nze ngenda wa Shira kubanga Shira yali amaze okumpereza message angambye Richie nkufunidde meza yo nakitegedde wooli ne mugamba ngenda wa Shira Doni nangamba nsagala genda wa Shira Shira alina ezzalawo lingi azaala wa abantu abayisaamu amaaso biki ne mugamba nze ngenda wa Shira nangamba nja kujja ndabe ne mugamba Doni jangu ojja kutuula ku meeza yange sagala kugira ddala eyo Kashira katwisamu amaaso simanyi twaliwa nine amdale simanyi batukola biki ngenzi sibimanyi kuba nsaaliyo the previous year nimugamba nejangu kati nengenda nze washira that evening nempeereza Doni message nemugamba Shira atusuubiza emmeeza n'emmeeza teriiwo era nva kuyomba na Shira yangambye kubanga Shira yangamba you have to come at least by 8 waawe otajja nga Shira ambuulira bulungi bw'otajja by 8 emmeeza ngenda kugigaba I have to give it ne mugamba Doni tewakyali mmeeza wano era emmeeza tulina wogenda kutuula nange kenyininyini ndi munyiivu nangamba akakawala nakalabirawo era bikatukola ngewe mbuza byaliwo nzira sitiya nze sibimanyi akawala ako tulina okukavuma tulina okukola ki ne mugamba naye sigenda kavuma kubanga kwano kange ndudde nako nange nali nyiize nga nako nkanyigidde kwanako nakagamba kunyigidde ongamba otya emmeeza weeri ate emmeeza teriiwo ate ompana wana kuki ku buzindaalo ne mugamba si kirungi naye ompana wana ku buzindaalo ate emmeeza teriiwo Doni najja ne mukwano gwe nabamu tebajja kubeeramu mu gundi eno kubanga si bintu byabwe Doni lewe yajjaawo insistinga najja naye kyanga nedda Richie tulina genda kwekuzo biki ne mugamba nja kujja nze nembeerawo waliwo vibe waliwo bakyali bange abava Suudi
kuba nemera sina meza n'abakyali bange bangi nnyo abagala mbere ku meza enyume kwa baby Ferrari bwabeera ku meza eba enyuma salifaako nnyo nange ate nfiiringa doomi mukiraba kuba tunyumya buli kimu kikwatagana tutambula bulungi ne mugamba nja kujja kwekizo ye n'addayo n'agenda etubeerabeera awo nemala neŋŋenda ki kwekizo nensangayo dooni era dooni yabeera n'emmeeza ze nembabuuza mwina sirooko tebatunda sirooko dooni oyo nno gwolaba nanywa absolute vodka yemamirira absolute vodka na gundi na berea byanywa nemubuuza simanyi nti onywa ne vodka nze vodka munange yankolera vodka gwensinga okwagala njagala nnyo vodka ono era ye dooni munywa vodka nze simanyi bayirewe ate jjukira nze sinywa clean vodka nze nywali flavored awo wenzijira mu sirooko nze nywa sirooko watabaawo kati nze newunya nnyo nangamba vodka nze munange yankolera kasanywa mu kavodika anywako awo kavodika nanywa ne bere yawe netunyumirwa nonga wali kangamba oyina kweyagala okuzina netunyumya n'abantu abalala abasama bonna kirabu neggwa nga tulina okudda ewaka doni ne mugamba nzirayo nno waka doni nangamba tugende tunywemu awo n'emikwano gy'abamu esajja kusama kubanga natebera okwatako si bintu byabwe si bakitimba era ekyo kyo bakimanyi si bakitimba nangamba twambuke netwambuka waggulu ku kololo Richie mu dropping tula mu motoka ya Don tendi netuyingira mu apartment netunywamu kawo netukuba olwali abayomba ne bayomba abaperigesi ba Doni bayomba baliroyo kuye netukayana awo netunyumya Doni nangamba newuno walungi nno nze sigenda kuddamu kusula eri gye nabadde nsula ngenda kujja wano nze nendubuuza asaaga netunyumya mpaka ssaawa ndozanga 3 ez'okumakya nitugenda nga buli kimu kiri okay my brother Doni ne basimbula ne bagenda naye nenyingira obuliri bwange neneebaka nga Doni yaŋŋambye waliwo Richie walungi nnyo osobola butasula wano era ngenda kujja nze nendoza just byabadde ndoza bya tamiiro byakunyumyamu obunyumya batwanyumyawo tudde neebaka naye nebo ne bagenda ngenda okuzuukuka ssaawa ndoza nga 6:00 ando nezera ngamba munange no nazze dda nno wano era nange kati mbeera wano neesanyuka nnyo ngamba naawo nno kiba kirungi nga Doni yavuddeyo ddeeri ewuwe eri emunyonyo kati nga naye yazze tubeera awo Junior nga kuba amasimu let me go back a little bit kati wano twabeera mu kirabu Junior yajja naye introducinga yenze Junior nga simumanyi yali ambadde esaati ya checked nze Junior yenze mutabani yenze bulijjo gw'oyita nemugamba okay tewali buzibu Junior ne mukwasa aba South Africa abasuudi bakyali bange kuba abasuudi nabo baali bazze bangi Junior ne mukwasa neebasa nnyo kati introduction tugimaze kati Junior tuddayo eri wa Doni Junior ng'akuba amasimu osula wa mpereza location njagala nzijaawo nga Junior kuba amasimu
era Doni yambuuza okwatagana otya ne Junior. Nkiddamu Doni Zella yambuuza okwatagana otya ne Junior. Junior yankubira amasimu. Aba South Africa ne bangamba akavubu kake watulekedde katumazeeko emyembe. Nyumyalaali bona bina mwagala era bina bitambulira kunze na Doni. Kyekituufu amazima gavuddeyo. That's the truth. Bina bibadde ngaawo nga Doni asirise. Ankanyime story yange najja kunyumya eyiye. Ne mugamba munange Junior kujja tubeera naye ku gundi ku live. Junior addamu okuvaawo. Kati jjukira Doni Zella amaze okuyingira ansula opposite. Nange nsula opposite. Junior addamu okuva ewange. Mikono gya Doni bambuuza naye bannange. Nvuka nga kwesibyeko nnyo. Jjukira tetukwatagana. It's not a good combination. Bino nyumya byalaali. Bino tebiriimu kuvuruga, tebiriimu kuzalawa. Nyumya mboozi okwevuruga tujja kwevuruga edda. Balaba combination etekwatagana. Nemala ne Junior abeeriwo. Nja kunyumya mpaka ku ttaka. Kubanga ettaka lya Doni Zella. Awo nawo ngenda tuukawo. Okitegeera. Basinga mwagala reality. Kuba era ne mukola video era yangamba gikole ne mugamba nina nno kugikola naye genda leeta obuzibu. Tugende mu maaso. Junior ng'alina bw'alaka ng'ewa Doni Zella asobola okugendayo. Doni Zella azalawa. Doni Zella yeenyinyala. Ayagala wagaze muntu ng'alina kyamutaasaako. Nga omuntu alina kyamutaasa oba alina kyakufunamu oba talina kyakufunamu. Manya ng'alina kyakufunako. Woba tolina kyakufunamu Doni Zella talina kyakwagaza. Akuleka nawo n'avuga n'emmotoka ye n'agenda ne babalekawo awo. Junior abadde waawo. Mbeera waawo of course Junior ajja n'emikwano gye nange ne bakyali bange eggaali ze. Eggaali zijja. Balya banywa. Ani asasula era nze baby Ferrari. Enkeera lujja. Fast forward. Doni Zella yankubira n'angamba Richie teweebaka. I love afternoon. Manyange nap, sorry. Si nope, nap. Njagala nnyo afternoon nap. Mu bulamu bwange kyenkintu kyensinga okwagala. Ne bwe mba nkoze ebintu byonna bwe mmala okulya mba njagala ne nfunamu ka afternoon nap ako kaddakiika nga 3. Doni Zella mugamba nnina okwebaka ngamba Richie tewazze wano kwebaka. Tulina otambulamuko. Jangu tutambule, jangu tuvuge mu motoka. Aga Katonda muggulu. Nga yampita. Nangamba Richie. Tulina okutambula jangu olabe. Ate nze naagala nnyo ekimotoka kye. Nakyagala. Kuba nze njagala nnyo ebimotoka ebiri spoti. Kirina ogulobozi. Era namugamba ekimotoka kyo nkyagala. Nangamba neta tusakwe ne mugamba ndi mukoowu. Nangamba tosobola kwebaka Richie. Olina okujja tuzungemuko. Era nzunga. Era babiranga ku Snapchat mu abanyumirwa. Kubanga amazima mugamanyi abayiranga ku Snapchat. Sobola kukola live.
because of the network, because n'obuteerabisa wawe tuli kubanze nagenda alimu akatengo angamba nedda ki okwenga nawe okujja era namu disappointing emirundi eki ne mugamba nkoye sijja kufuluma nnyumba nagamba tekisoboka ngeri olusi yeetambulira yenkenyini najja n'agamba Richie jangu tugende nintambula ne Doni. Everything is okay. Junior naye bwajja Doni amugoba tamukiriza mmotoka. Tule eri mu alufadi ne mmotoka enyumiramu Richie. Ngerabe nabagamba kusipapa bino sirimba. Tewali kifo kyo tule eri mu alufadi. This is reality. Era bagoba Junior. Junior tule eri mu alufadi. Kwa Doni atambula ne mmotoka bbiri etambuza abaana be kubanga hama ya bifo bitono. Y'abantu bana. Kale ine itambuza abaana be alufadi nange baby ferrari wenyina okutuula sewangulira omutto awo tebabagobye era bayomba baperegese be bayomba era banwanisa nnyo Doni Zella wabayogera amazima ajja kubabuulira nga bonna abagobye ku mutto baby ferrari wainotuula wembeerawo wennotuula ne bwemba mbadde mu bbaala ntya olutalo luvaawa nalemera mu bbaala Doni Zella ngamba Richie tuddeyo ngana Junior ngamba Richie tufulume bbaala mbagamba sigenda kufuluma balaga Katonda mu ggulu okufiira wano nabagamba nze bale nyumidde siva wano njokera nali mbimanyidde bikifuluma jangu tugende Doni agenda aga Katonda mu ggulu ne mubuza abeekizo ne bwe mubuza sister wange olutalo lwonna lwava nze Richie kulemera mu bbaala ne bagamba Doni Zella agenze aganye nsimanyi atuuse waka emmotoka ekomyewo ekukimye olutalo lwe lwava naye olutalo lwa Doni Zella ne Juliet zawedde olwo lwava dda ye yali yalulinda dda Doni Zella yajjanga wano ku live yange ng'avuma Juliet zawedde ebyo nga tebinkwatako era ne mugamba nedda munnange tosobola kwogera ku Juliet zawedde ng'oli wano ku page yange ekyo ky'omwina muli omu akimanyi nti omukazi omugagga kale wadde mukwano gwo nayina amaalo bino byenjogera byalaali n'abagoberezi baliyo laffe kituba kimanyi najja n'agamba omukazi oyo alina amaalo omugagga we alina amaalo yava dda ng'omugagga agenze e Miami ti omugagga yali badde akwasa mukwano gwe essimu yalina ogikwata ne begattagatta ne batandika era okujja nga balwanisaani Juliet zawedde era yajja Doni Zella ne mujjako ne mugamba Doni Zella nkugjeeko ng'alwanisa Juliet zawedde okitegeera obuzibu buvaawo obwabwe sibumanyi nnyo naye nze kyemmanyi Juliet zawedde agaana okusayiningira Doni Zella apartment njogera kwalaali anyiigaanyiige nze njogera kwalaali Doni Zella agamba Juliet zawedde sirina gundi sirina bagita bata credit Juliet zawedde amusayiningire Juliet zawedde mbu ayogera ne baawe amugamba nedda nze
byonna bino kumpitira biyitiramu ebyo byonna bina kumpitiramu buyitizi. Juliet zawedde agaana agamba nedda sijja kugikukolera. Donzera n'ateekawo embeera. Nze ntambulira kwalaali ne John n'ajja kwogera gundi ye kuba era naye yagambye I've been waiting for this. Naye ayogere naye paati ye. Kati Juliet zawedde bw'agaana Donzera anyiiga. Kwe kujja ng'era ayisaawo embeera. How many battles have I fought for you? Don mwalaali. Nenkuyimirirawo abantu ne banvuma nga buli omu alaba ndi musirusiru. Me have been loyal to my friends, all of you. Mwaba disappointing. Si disappointing ako mukwano gwange yenna. You always disappoint me. Nsababiirira mubabeererawo mwenna buli omu mubeererawo. Nenzija nenwanirira omuntu nga buli omu alaba saalwalinira wano mimi nga nswala buswazi. Mwenna ndiro oyo kyovola amagambye mwenna ne bwe mugenda. Ne bwe mwegatta mutya buli omu simanyi genda simanyi jjayo ebifaananyi byange. Sirina kyakwogera nnyo. Because I've been loyal to everybody. Buli omu mbadde loyal ku ye. Ne bwebavuma ne mujja nga mukaaba amaziga. Nonkubira essimu nga edimeza yakuvuma okaaba. Nenzija nenkutaasa ku baana. Nenkutaasa simanyi kubaliita kagwa. Please. Wembanga nsinzaalira oyo buli omwandeke. Nja kusigalawo nja kusigala nga liyo life. Nze nja kusigala ku mazima. Nfuni bamuvuma ku katonda kubira biti. Banange. Kati Donzera goboina problem yo n'okugula abacuba. Terinkwatako nzisigenda kutandika kuyomba n'abacuba. Kwanga abacuba tebankwatako. Sirwe talwange lwabadde lwange na Junior nga golu supportinga. Mbwe Donzera yamusasule nze nizo okunywa omwenge gwa miliyoni emu simanyi n'emitwalo 7 nga go sirise. Wamaze kulaba nga bitabuse ate nojja. Bwate these are my brothers. No, that's not really right. What is it? It's not right. Omaze kulaba osirise. Junior gamba, mwanange, Donzera yabadde muyamba. That's not right, my sister. Sibwe ebityo bibiri. Oyina olutalo ne Julie. Ebintu ebitaddemu embeera, ebintu ebitebinkwatako. Oli Julie mukwano gwange ate sijja kukuwaana oba tolina sente sijja kukuwaana. Julie, she has been there, she has supported me. Nja kumuwaana because of what she does. Singa yali supporting era sisobola kwogera nze byenjo bimwogerako simusuuta. She has supported me yajja ku festival yange yasooka nangira. Kati gwe yagala nze mwogerere ki? Nze abantu munsobera. Abantu kwagala kubawaana bintu bitaliimu. Kati nze Julie ambeereddewo. She has been there, she has been here. Let's take it. Nze Tyler yaŋŋamba, Tyler Robert Sengasidi yaŋŋamba wegendereze Donzera, she's a user. Sirwana naawe. Sagala kulwana kubanga sibendiko nyala. Ne mugamba no. Nangamba no. Nangamba wegendereze Donzera user. Kati nze ntandika nti okuyomba biswaza na buswaza nitandika okuyomba ate obukira tsimanyi gundi. I don't like this. Gina bino byaviridde kunze nga banvuma nga asanyuka. Wana beranga naawe era nga olaba abantu nga babavuma nga era obeera mu ssanyu. Nze si bintu byange, ebyo si bintu byange. Ate nze sitya Uganda mbw ate sitya muntu yenna tebabalimba. Kyovola banze nasibalo nagenda teri asobola kikola.
teri muntu asobola genda Uganda ng'amanyi oba bagenda kusala nze sitya nze ntya Katonda yekka kyovula banagende Uganda ninalo era nagamba bachalibo nemba gamba artist wano tujja kufiira wano ukimanyi omanyiro yange teri atamanyiro yange mama kaliro yangamba togenda Uganda IGP nangamba togenda Uganda bulume nangamba togenda Uganda nembuzanga bulume nangamba togenda sagenda teri ansinza lunagenda kubanga manyi abantu ukoyo echabaluma kuvaayo navayo bulungi nga buli omwana niriza bulungi I don't know what went wrong bulumu yangamba togenda Uganda ningenda oba nagenda ntya oba natuuka ntya simanyi nga bwemayogedde simanyi yagenda mu basi nagendera mu mateeka nagenda ninalo kubanga nange nali ntya kubanga musabba nali mulisizaako amazzi naye sibaluni ngenda kati kyebiwunyisiza ndooza buli omu takikkiriza nti munange omusajja yagenda ningenda ninalo nasibaluni ngama ngenze nyawazi homesick bino sibya sympathy nze byange sibya sympathy mu buzemi kwani jange bona nabagamba nze ndi homesick ntandise okubeera nga siterera nyina okugenda kewaka nga buli muche mugamba nga bangamba tokenda ente bingi bakatandika tukyali mwaka gwe gumu agakatona mugulu neninya nengenda I went nzisagala bintu bya sympathy sijja genda nnyo mu details ne oyina beef ne Juliet zawedde musotinge na mu beef yamwe ngana mwe mwangambi nange kati bulo basi ye sorting ebibye oli wanabeera nga ayina kuba mukwano gwange ajja kubeera mukwano gwange saliyo nga Juliet zawedde agano okukolera ki agano okukolera simanyi contract ya gundi ya ki saliyo telinkwatako okitegera Juliet zawedde she's my friend, she has supported me era nja kumuwa credit eyo sijja kuwa credit ya muntu atansupport nze bakubira okutandika bintu bya kayana sibyendimu muntadde mu fix ni mama kanjogereko nange nzisigenda kuddawo okutandika kati nze ntandika okuyomba kati nze ninza okutandika mbu okutandika okuywana musimanyi ntandika okuvuma for what tebintaba nakunyumira tebisobola nakunyumira kati mutandika okuyomba n'omuntu musimanyi mbu kati ntandika okuyomba nedoniza ntya ntandike ntya the reality mugera amazima omusajja kabadde nga kanvuma ekituufu okimanyi toyogera bamekete bonna babaddengawo buli omu Uganda yonna eraba buli omu alaba buli omu amanyi Uganda bino ebintu si byakuwaayiriza amazima okitegeera naye mumbeere mu bintu byammwe ebintu byakuva eno simanyi kati ninza nza okuva e Uganda ninza okuvaayo e Uganda nenvaayo e Uganda nga mbadde nsula naawe nga ddala mwe nalina amabanja kasasira omwereere okitegeera sagala sisobola kuyomba naawe tebisaa kunyuma abaana bo banandaba batya sisobola ebyo binagamba Junior ne mugamba sisobola kati taata wanandaba nabadde ne taata we nyumya naye buli kimwe era banagamba mbera bikyayomba nayomba byaggwa sikyayagala nze kuyomba musigale mwe mu ntalo zammwe namugamba Junior namugamba sisobola kuyomba naawe taata we bamulaga video bamugambe njono emuvubuka gwabadde naye sibisobola nze sikyabisobola bimu ababisobola sibisobola nayogeranga ne muwalawo gwenjagala nnyo bulira bamugambe mbu munange nze ompise kibedi
omwana mbeera nabo wabampa nako n'abaana bo nonneesiga nompa n'abaana bo mukati batandika okundaba mbu Uncle Richie is fighting. Sisobola luno olutalo lunemye. Mugende mulwana entalo endala niyomba n'abantu abalala batalina abaana. Luno olutalo lunemye. Buli era gwe nasiibanga naye gwe njogera naye. Nenkugamba n'okugamba buli era yaŋŋambye ayagala essimu yange. Nana musubize simu naye sigenda jimuwa mukoze ntya. Mwandabi mukati mbunyomba. Please namwe munzije namwe mu bintu bino. Siyati fala nnyo siri mudanga. Welubanga lutalo luno lunemeredde. Noli namugamba Junior, oba yomba biki. Namugamba ekyannuma. Munange nga buli kimu okiwulira nga osirise. Ebite binkwatako. Muloma yombe kati bibye. Siganye mumanyi nnyo ng'apanguluka kanaye ku luno lunemye. Luno lunemye buli omu ayombe bibye. N'okuntisatisa kukome. Anaasigala nga mukwano gwange ajja kusigala nga mukwano gwange. Luno lutalo lunemye. Mululwane byammwe. Kati nze nkole ntya. Zijembu bagambe mbu this is Uncle Richie. Nze kwe bade bayita uncle ate kati nanko okuyomba. Mukati ate ntaniko sisobola. Sorting ebintu byo. Ne Juliet zabide mu sorting ebintu byammwe. Bana kati nane kwa sandwich gwamvumisa. Ne bwe nabamvuddewo sijja ku controlling abantu bakuvuma nze sigamba ngako bantu kuvuma. Juliet zawedde nkubeereddewo sigamangako bantu kuvuma sigamangako muntu yenna. Ebyo byekwaso sigamangako mwe mutereze ensonga zammwe ebyo bintu byammwe nze sibyagala. Olaba sibyagala natuuse alala ne boogera nga bomanya abantu bakuba amazimu kubira oli. It's really bad. Binyiza n'okunyiza tusobola. Bya kisiru. Oba yombye n'omuntu yomba n'oyo. Oba oli ayombye n'oli ayombye na munne. So munange zibebe bintu byange. Kyeki kyange. Nze no munange nange bampita Seguya. Era bwe nali ngenda e Uganda. Teri wadde no. Tebaddangamu okukiba. Teri wadde no. Ayanteerako ekino okuggyako abantu b'oku Facebook. Besitagamba nti ate gundi nakulwaniridde, simanyi gundi nakwogeredde, simanyi gundi nakoze eki. Be bansupportinga. Kino kyoka nkiddemu. Olaba abantu b'oku Facebook kuno ababeera kuno. Abataliko nti gundi Richie namuwadde gundi simanyi gundi Richie namukolera kino simanyi Richie njogerera kino. Abo be bansupportinga, they supported my trip. Nkiddemu. Basupportinga trip yange. Alaba ne bwe nagenda mu saloni ne ngamba nafunye gundi yange no line yange bagisaze nako. Yali ya mwezi gumu era sente nade nnyo okuzijjako nade nsigaza akakadde kamu n'emitwalo 2 nga nnyo okuzijjako mu bwangu. Era nateekayo munanga njagala kubanga I'm hated and I'm loved at the same time. Abantu abasinga kyebeerabira. Waliwo abaagala byenkola, waliwo abatabyagala. Of course it has to go like that. Sina gwe nvumisa, sisobola kuvumisa Juliet zawedde. Kubanga simanyi. Abe Boston baba muvuma sibamanyi.
kati nze sisobola kumuvumisa era njagala tukiryalinga ebintu mu bulungi buli omu agende nga buli omu ali satisfied nze njogedde emboozi yange ne Donze naye ayogere ye